sawa ya kubanja ebintu ebyatandikanga ebyokusaaga ssaawa zineeno bigendedde ddala mu kkooti. Akatambiko oli mu kulaba waggulu awo ali Gravity Omutujju ng'agezaako okubeera nga amala okufayiringa complaints zonna n'obujulizi obulaga nti abanja Bebe Cool ssente ezisukkira ddala mu miliyoni 4. Yes, zabanja Bebe Cool. Okusinza ku Gravity Omutujju yagamba abanja Bebe Cool. Tabanja muntu mulala yenna wabula abanja Bebe Cool. Kachiri nga ndowooza Bebe Cool eya subcontractinga emirimu gy'okuyimba mu campaign eri abayimbi abalala ga contract kyaka yagikwata n'asabayo ssente nga n'asubcontractinga eri obanga yalina okuwa contract abayimbi yebe yaluulira nti nabe bajja osobola okuggusa omulimu. Gravity Omutujju bayogeddeko ne Alien Skin kyokka nga Alien Skin tukimanyi bulungi nnyo nti kyali wa Bebe Cool nnyo bino bibasobodde okubeera nga boogerezeganya naddala ku nsonga eriwo eya Gravity Omutujju okubeera nga banja Bebe Cool. Olugendo okunzita baluyita Bebe Cool. Kati nze nga tonakufa soko mbuzi ekyapa wekiri ku ekyennyumba mwe mufaafe bibeeki. I go take care of the orphanage. Jango kikime ekyapa nkirina. Hai, manja gy'obanjizaamu ng'oli mulamu omuzimu guyinza obutadda fiiti. Omuzimu guyinza okumanja ekyapa kiri kitya mwana? Ndi fiiti kawana iki. Obusungu tokosezza bulungi anko. Yo, oyo gayo oyo ayagala kuba nga yategeerera buli muntu. Ayagala kuba nga yenkoko mpanga. Yalowooza ensi ekyaliko ebyo ebintu by'edda. Ani agenda okufuna akantu kano kendekako essimu yange ne bankolako ng'essimu yange weeri badde nakunsira ku nviiri omanye nkyangende emikolo gya pulezidenti eyo. Embarrr. Kati ebyo ebiruma Bebe Cool. Ogamba otya nti ogenda ku mikolo bw'abiwulira. Bw'awulira mbu ogenda ku mikolo. Agenda kwebaka leero. Ani agigumizaawo? Yagigumiza si muyimbi agenda kunooma wanno Gravity. Ani agamba si muyimbi.